Olunaku lw'eggulo poliisi yayimirizza ekivvulu ky'ekyepukulu ekibadde kirina okubeera misaawe wankulukuku ku Sande eno. Olwaliro abategesi b'ekivvulu kino okuli Andrew Mukasa amanyiddwa nga Baakyo, Abe Musinguza amanyiddwa nga Abitex batuuze olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Freedom City nga bagamba nti ekivvulu kino kyakuvaayo kubanga tewali kibategezeddwa mu butongole okuva eri poliisi. Twalabye ebeera peegi ebeera mutimbagano omuntu eyeeyita Onyango ng'apositinze ng'agamba mbu ekyepukulu tekiriiyo, naye poliisi wagiwandiikira mu buwandiike okusuubira naye erina okutuwandiikira era mu buwandiike. Bo bagamba nti baafuna dda olukusa okuva eri poliisi nga bakkirizibwa okuteeka ekivvulu kino era nga bamala kutuula na buli kwe kikwatako mu poliisi era ne baweebwa ekiwandiiko kye batulaze. Katukubiza bannayuganda mwenna abali wano, poliisi eri mukola bubadi bwayo. Ekivvulu tulina ebbaluwa ya poliisi eri official yakikkiriza wiiki 2 emabega. Asumani Mugeni nateekako omukono, Inspector General Police Manyani ne bateekako emikono ne bagamba ekivvulu kikola ki. Kati beekwasa bafunye intelligence information n'ebintu byabwe beekwasa. Bategeeza nti ebyokusazaamu ekivvulu kyabwe babiwulira buwulizi mu ngambo nga tebayinza kubitwala nga amazima. Bategeeza nti kigambibwa nti baagala kukusa omubaka Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine okujja mu kivvulu kino kyokka ne babisambajja nti si bituufu nga singa bwe kyali bandibadde bakyogera dda. Kubanga kati batandise gaba false information, baffe tulina motive yonna yakuleeta Bobi Wine mu kivvulu oba yakuleeta Freedom mu kivvulu. Kubanga ekyepukulu bulandi ya Abitex agizimbidde kumpi emyaka olakikola emyaka ena. Bategeeza nti ensimbi ezinaava mu kivvulu kino ebitundu 80 ku buli 100 za kuyamba okujja basiba b'emisango ekitali kya naggomola mu makomera. Wabula okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango, ekivvulu bakiyimirizzaamu olw'ensonga nti bafunye okutegeezebwa nti kyakubaamu effujjo era nga bawandiikidde abategesi mu butongole nga babategeeza ekivvulu kyayimiriziddwa. Headquarters yabategezeza ate ekivvulu tekiriyo, babalimba bulimbi ati banakufuna baluwa naye baluwa bakifuna dda. Ebyo nga biri bityo, poliisi ekutte n'eggaliro Rehema Namuwonga abadde yakafumbirwa Adamu Namudaala eyakwatidde olunaku olw'eggulo ne banne olw'ogezaako okutta Robert Ndiika ne bamusula mu kironde mu Ndeeba mu ggombolola y'e Lubaga nga bamulumiriza okulonkoma banne okuli John Bosco Mugisha ne Aloysius Tamale amanyiddwa nga Yangamulo. Onankutaka badi yanzingidde mu nkwawa ne bakwata omuguwa ne bateeka mu bulago ne ngezaako okubalwanyisa ne basiba emikono ne basiba amagulu nakomyanza okutegeera nga ntugevu. Ekikwekweto kikulembeddwamu OC Gastus Bwire nga bakotte n'ekibinja eky'abavubuka ekya Arujaba nga kibadde kinyaga abantu nga bayitira mu kubafera. Yasira kusanga mu kubo ng'otambula ne bakolako omulimu gwabwe nga bugo. Kati bagambye ebikosi biri bingi, kati benye bakole babulire nti kino kiri wano. Abalamuzi bo bennyini be balina okukibeeramu bawere ddala abazzi b'emisango kuba olwedde beerumiriza. Namuwonga akwatiddwa ne akiri mingi mwana muganda wa Namudaala. Ebisangiddwa mu nnyumba ya Namudaala kuliko ejjambiya, obusaale, ekiti ekisibiddwako emisumaali, ebicupuli bya ssente n'ebirala. Mwekyo abakulembeze mu Betaniya ne Kasumba mu Ndeeba bakubye olukiiko okuteesa ku bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebisuse. Muka Namudaala Adam abadde agezako okubuuzabuuza obujulizi ebintu baawe gy'abadde akozesa ey'okutta abantu. Joseph Setimba ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.